Mukono Electoral District, and according to Section 123(9) of the Local Governments Act, Cap 138, I declare Kasao Electoral Area, Mukono Electoral District. Sente Ogulaja Mukasa, Sentebe, Wakasa Ururo, Jackson Kukoza Katonda, olw'obuwanguzi bwentuuseko akalulu kabadde kangu mbaddeko n'omwami Kafumbe Badi yatufuga emyaka 20 yakomyewo agenda mutawuse kanseri b'omuwangu abadde akomyewo mbaddeko ne Wanuupu mwami Sinde naye muwangudde omwami Katende omusomesa so akalulu kabadde kangu nti kabaddemu okuvuganya kwa maanyi nnyo this time Kafumbe nannyini masomero ga Kabimbiri byonna tubakoze tubawangu kyesuubiza bane Kasawo nti binkoze bagamba lwaliro abiri twagula ebitanda ebisalibwako ebirungi enguudo tuzirimye eggomera gy'Ekatenaana toilet lwagiteekawo Tenaana Ntebe twaziteekawo batikona kawunya 200 balina bye batuula ofiisi tuzirongosezza tuguddewo enguudo empya kitegeeza ki nti mu kisanja ekimu esobodde okukola kilometers 86 just mu kisanja kimu ekisanja ekikujja kulwana okulaba ati nga nkolaki nga nzogerako naye kyengenda okukyusamu sigenda kulima buno badde nnima obwa bush clearing ne light grading ngenda kulaba okulwana tisi nga nyongerako ku level ey'enguudo okukiwa malamu n'okuzinyiga ekyo kyebaza nti nja kisobola kuba Mwambiri Kooya bw'aba yakomyewo ku district ng'ate muganda wange lulimbadde endaga budaazi nga depuleta sigifuna nti nze mbadde wa NRM nga chairman ekuwa Nuupu badde sifuna mukisa ogira greda mbadde nga mpangisa mu kikoolo naye kubanga byakomyewo njatambula buki so nebaza Katonda olw'obuwanguzi banakasawo mbakakasa this time ngenda kulaba nga Katonda amasanyalaze gatuuke mu byalo n'enguudo ennungi yazifuna twasazewo ti tulina bowaho nnyingi naye twagala tusewoza tufune ku mazzi ag'emidumu era nakyo twamaze okulobinga tugenda kikola so Sente Ogulaja Mukasa, that's what I can mention or what I can state as per now.